And those people tebabuuza nti baba nti bebaka bonna no. They just get connected. Abafunye omuntu kati duties omukazi yandibadde aba nti wano kaza nsumbuwa biki oba nina mu stress ewaka abigamba bestie omusajja omuwala oba omusajja. Era eyo relationship kasiteba mu bestie eyo togiyingiranga. So bwentega ntoli bestie bwentega ntolinayo bestie w'omuwala kuleke ate era tomukolako mukwano kuba abatakwagala. I don't mind to namusembeza like what's now you come at home we cook. But besties the worst person to ask for a relationship advice is bestie. Guy yangambye chate simanyi yamga oyo mufeeko nawe tumayira bubi. Same as omukyala wange yekola obusolosolo niyo bagenda agende. Aya. Yajja kukola kya agende. Naye nange ndowooza agende alonga meeting eyewedde gwe bakugobye edda akakiiko katudde board of directors mulamu w'omusajja tebasiimye okitegedde. Yeah, so women tebakubwa abakazi tebakubwa abasajja but abakazi balinamu ekibuli ekyo kye bateeka ku basajja era kubanga kuba era of course kijja ne ssente kati kamino n'okuba gundi bw'oba bituufu kiba ki aba provokize mbu yakubya Juliet. No, that's fake false news. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakukuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirao masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano netukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Music wagenda mukendeza oba tugenda tambulira? Bana n'omukendeza bayi. We are maaso fake tugenda maaso. Tulabise bulungi. Kiki kunywesa amazzi amangi? Nja kunywa amazzi amangi but why? First of all I feel thirsty. Secondly I want to feel warm inside. No, cool inside. I need to cool off. Kwira bugu munda. Nti amazzi nengonywa matono. Omutaina kunywa amazzi depending on the size of the person. I'm not saying to what size of body munene. No. But I mean you need a bigger. Abantu batambula n'ebitanka by'amazzi nawozo. Yeah, babita bigundi cups ebyo bya Stanley cups. Ezisinga Stanley cups, ezisinga for copies. Do you pay? I know Stanley cups are very expensive. Mwana wo mobile tayongeza olowooza. Agala batukole batya ku YouTube banna bajja to striking. Nebe kati biyitamu. Ate producer dagenze kuba mobile. Asanze ba obi we bayimba so. Yetulaga maaso yote bigenda mba. Yeah. Sika bajagala kwotera amazzi onyweko tutandike bulungi. No tutandike. Nevirum ya mulemye. Anyway. Banaye, welcome to Love Life show and bampita Dorina Sasira Bati wefuge bina baby taliwo ndine Bati simala kibaga mno Bati nze ndiwo era ekintu ngenda kiyingira buli naku n'oyo omukesi kibaga mno abakazi bakasi kuba kutawaanya mbo abakazi bakuwasa ababeera banywedde ngamba tekisoboka ngamba Bati right. I'm like, no, the challenge is
whenever you get into a relationship ng'omukazi Are you a bit older? No, ng'alina ssente. Usually things people of course automatically bwekijja naye of course gwogendayo nga musajja naye factors zitugandi zikyuka ng'olina okugonda. aba sigwe gwe basaba sukaali ate gwe omusaba kitegeera ate mami anti kati olwa tebikyuka otandika oyita mami tugenda kulya kyewandiguze n'oleeta kati olaba roles wezikyuka Yeah. kati abantu abali wabweru bamanya nti emmotoka ovuga ya mukazi amafuta yagassaawo kankuteereko ssente oleeteyo kilo za sukaali 2 ne sabbuuni w'okunaaba okitegedde ati obusajja bwo babusigadde mu buliri bakujooga ate ba tebakujooga babakola batya buba busigadde mu buliri nakyo I realized on nagayiwa mukwano gwange yali aŋŋamba omanyi omukazi anfumbuwa omukazi ansituza omwana omukazi omwana mutabulire kyalinaga gwe tolina mikono tosobola mutabulira biki omukazi ampisaamu amaaso nemugamba atusooke tuddeyo enyumba ogisasula nti nsasulayo oluusi naye ndwawo ogula ki ewaka kitewali nemugamba kakati ekyo ino ki you have to embrace the fact that omukazi afuga amakaago. So basically abasajja balina what they have to do olina okuteeka ego yo wansi. The moment you are not the one providing obusajja bwo tebuyingira nnyumba. Kitegedde. Era y'obusajja when it comes out nga wali eri ng'okoze ekinga otine spare muli muli. Naye kati bino ebisigadde society era ne society erina ogiraga omukazi asobola okukuyamba ku mukolo n'akuvimbisaamuko. Biki taata w'abaana bambi kambuuza omwami tuddayo saawa mmeka oluusi nagamba gwoza ovuga emotoka yiye akuvimbisaamu awo era ne ku mukolo amala n'akuviirayo kitegeera alaba onyumya mu basajja mu banne ogenza okunyumyako waati n'akutunuulira ogenda abagwe mbadde munyumya naye yeebulungulula mpola mpola abavuddemu kumbe mami amulaze signal nti please. So at the end of the day we all just need is to get money. Kituufu. Era nze omuntu ogamba omuntu nti bamuwasa nze kinyanguyira kasitoba nga tolina kyoteeka ku mmeeza. Ate omukazi niwaba aleeta 50-50 niwe mba muleeta 50-50 yabeera omusajja. Nedda naawe. Ate nkulimbe. Because it's your sole responsibility as a man to take care of a woman. Not even a woman. Home. So it's like a baby gula curtain in gule carpet. Kuchi. Alenza kat by the way nyiganyo meanwhile nange wemba kat for example ngenze out. Katengo yaga sharing a bill. I feel like first dinner first day. No, weba first date kyetaagisa. I think I'm right sharing a bill. You see, these are two parties telling our money favor. And if I took the first step, I'm asking you out on a date. Chotasobola kungamba, which means the next step on the date. Yeah. It means if you agree, you are also interested in the date. Bukiriza kitegeeza naawe oyagala kuba obaddeawo tolina gw'osobola kugambako. Obaddeawo neeta idea tugende ku trip. Bwe njireeta kitegeeza mbula okuba nkugambye tugende ku trip. You are giving me a favor, I'm going to cover you. We are meeting on a date on a common cause. Kwekwana. Nda kunnyonnyola ebyange to Yes. see if I suit what you want. Okay. Okitegeera. Kaakati gwe tojja kujjaawo nkunnyonnyola ebyange oli emmere ogweri twawukane ensasule ogende. Sebo ogweri ogende. Ana kumpa transport meanwhile. Then Mafuta. I don't know. Yeah, okay, leave it. Yeah. Let's see how it goes. Ono takuwadde conclusive answer. Let's see how it goes. How was the date? Yeah, but the food was okay. Otoyogera ku musajja. Onasasudde ebiro yanga 100%. Toyogera ku musajja. I have to think about it. First date? Sharing the bill. Because tuli common goal. Kati awe tuba twagree winzaawo. Mama, yes, I've picked some interest. First date abantu basobola ne mulimu ababeera nga
the way they express themselves basobola okukwata ku minakwata ku mikono wemba musobola okutuukayo level nga mwogera ku first date kisobola okutuukawo I mean oli akunnyonnyodde naawe akusanze ne mwekwatagana otumala osasula eyo bill nga tuli babiri then yeziddako I can take over ino kati oyo afuuse mukazi wange much as we haven't yet got official naye kati his interest kiraga nti mukwane era akkiriza so otandikira no kati sente otandika olwo nga ntandikira ddala okutaking over otandika era ne wano kati awo ne transporting kuba naye nga bill eri wali awasooka omala gisasulako naye bati oh god now okimanyi nti that's why we get to weigh nentegera either this guy is rigid whether this guy is not stingy that's when era bakyabakwabula because first impression matters bakyabakwabula nnyo Doreen if I have my intentions I can come as the guy you want you this guy is 100% date ne Doreen no alina free ndowooza weekend ejja kuba free naye nakukisange ebbiri asooka entereeza ombiri gwange gubere fine budget yange ebeewo gyengenda omuspendingirako kati yo impression nemanya nti Doreen ne intention zange if I have 5M nze ngenda omuspendingako wetunatuukira ku $4,500,000 abanzijeemu nga twawukana ng'otema kati nga ngenda kuspending ezo sente nzikuspendingeko mu ngeri gy'owandiyagadde omusajja kwana spendingeko okitegedde nawe oyagala impression njikuleetera nenzija nkugulidde byoli bulungi otudde biki abewaka esiyasama nyo living home yawaye sita wange alidde tumutumize kale apu yange nenyigade twoterekawo javas now I'm impressing you mpulira oh god okitegedde kugulidde tugenze biki tutudde twogedde biro lyejani oyagala kawaini biki bakupakingireko yono twalewa kate twamulekedde javas neda tomanyo ezo tukanga njale kuluma nenjikuteerawo kati simanyi time maybe data asumbwamu nenkuteerako za data naera nkinengattako nenkuteerako 5 netwawukana ati mutweryo n'ogende n'ogamba wa mbo mutweryo nayagalizanga embazi kibuyaga asudde ogamba basajja n'osooka ovuma ekissiwa ebigambo bwe biti omuseeyo talina nakyeyampa biki onalina patience ne date gye twagendako lyantwala mu kivulu nga ne tiketi zezireese okitegedde olwo ntandise okumpressinga that's why omuntu bw'omusanga ku first date n'akulaga karakita yentu oba ayenyiizanyiiza oba ayomba oba ali avuubiika if na portraying ekyo omanya ye kati in your mind you be like I will correct this I think kino kiri correctable it can be rectifiable. But my dating is very hard these days but no sibitegeera nga boyogedde like waliwo omuntu ajja n'olowooza nti ate anti kati mwagala ba pretenders ate kati obuzibu fe twamanyira biri ebyedda a man has to provide, a man has to lead, a man has to protect, a man has to communicate we're taking a back seat ate ne mwagala fe abakyesinga n'abasajja you see men their relationships and this is for guys omukubira hi how you doing olina kulaba ya when to the evening ile bw'otamukubira yukan nembeerawo omwezi oba emyezi lindako mulimu abasajja nga bw'okuba essimu ye ajja gikwata era ng'ali ready okukulaba era bw'otagikuba nga tajja kukubira nga mujja kubeerawo mpaka olw'onoddamu n'omukubira hi long time I miss you omusajja n'agamba I miss you ng'omukubidde kati ebeera kulaba yes oyagala ddi am available nakulaba and you have the good all full time fun nakuwa buli kimu era emuwawukana naddayo mu mode muzinga mufumbo abasajja men are not really chasers and these days are not chasers because they are not chasing for relationships they are chasing for legs kati they are chasing for legs they don't chase relationships. Oh my god. Okitegera. Omusajja walaba Doreen ng'atambula tagala bati banaye omukazi anyuma ewaka atunira bbina agamba banaye ekirabe banaye akuba mufaananyi bakati ekisitula ntya simanyi biki yabaaliko anti banga muli visual
yakuba bufaananyi tabukuba nti tugende ku date abanaye bakyagala ki kikyandiyagadde shortcuts. So dating these days would be easy naye nebiba dating nabo are they dateable? So basically communication. So even though you spend a week without talking to someone, that means still relationship ebe egendera ddala mu maaso. Men run relationships n'emyezi mukaaga nga tayogedde naawe naye ng'akimanyi ye muli mu kazulu. Tekisoboka bad. So that's why usually women when do we get to talk? Because you're supposed to be my emotional support. When you text me, we talk. Why don't you text me as well? Hi baby, how are you? Are you good? Bichi. By the way, mbadde mulwadde. Oh really? Sorry. Wawonye? Kankusindikire kale za katunda. You have to communicate about yourself. Reality check. Tuli kati tetuli kugamba simayi ku impress nga. No, I'm trying to understand. You want a man to communicate with you. Yes. Please reach them out. For them, they are busy chasing money, chasing legs. Yeah, oh, by the way, I'm available. For a relationship to last, it's a woman's effort. You're kidding. Kati gwe mukazi gwekera ku macho galo relationship gali kati nze sigenda mu textinga. Kakati kale akuyambe akube esimu edge olomeji kwata. Or relationship omusajja aba agigadde. Zaino kumunoonya buli dakiika. You reach out. Hi, good morning. Hi. Kadi maybe wa feeling ngamba bikimpandikira nnyo kanchiterere ka hi. How are you? Good. Kwejjako nno. Sabo neroni ali mukukola bwati omutwe. Like what is that? But I feel so bad. Like what is that? Chekeza kati ze relationship kadira mbivako. I think I envision something else. Akataja tibachali. And I told inagona ngamba. Nemgamba, you have something in your mind. You have a vision of how a relationship is supposed to run as a woman. Yes. Nemgamba, come back to reality. Believe you in a mutwego, like women, by name into mutwego, especially in marriage. Kadumkaza abe mu family setting. And yakudokola mami wanga akomeo at 8, 9 tulye dinner. Bana bagende be baketu tulabeyo movie emuzi na za DSTV esandika ku 2 paka nya kitundu ne mbuli twebake ebya abasajja tebabilina mu mutwe gwabwe ebyo byagwa. Oh my god, I saw ero omusajja akuwasanga takimanyi nti agenda kudda mu lyedde na mwennewa kunta kabitesi waka mchala wange you come in when your duty is I really need it. You Mr. and Mrs. Sekate, tubayise ku mukolo. Batuyise by the way wetegeke. That's my duty. Omukyala weetagisiza. By the way omukyala wo gyali. Olina byoyagala wakokuba yesimu omukyala gyali. Naye kati biri ebya family setting ebikyakola. Ebyo byagwa. But I swear ntidde. Newakwata kale ntyo obufumbo nate ntidde nnyo. So dating na yatandise okubeera nzibu bwe batyo. Meaning a woman you're supposed to omusajja kasa akola step esoka eyokukwana a little bit, now the rest is your goal to keep chasing. Because yamanyi akoze ekiki. Aina n'okuba yekyamulese kirala. So if you are to lose to push it to further limit, it's up to you. Osobola emezaamu. Ano omusajja after some time atuuka n'agamba naye ono ambeereddewo nnyo ampandiikira ku makya ankubira n'ambuuzaako. After a long run nga pimyemu n'alaba buno bunsumbwa kano naye ono kajja abeerewo ewaka tasumbuwa communicating. I think she can keep a home. That's how they say. Someone told me that most men actually marry women they don't love. Men don't marry for love. I was telling someone, love doesn't run marriage, doesn't run a relationship. To love, abantu bajja ne love mukwano, they always reach a limit. Anti omukazi abikola byonna buli kimu okikola leero birthday yange omukazi kamukolere kano surprise eddako. But remember the more gishiko mugenda mu maaso olina kubanga oyongerako. But remember baako ne limit. Bw'otuuka n'omala hakati mukazi wange mwadde emmotoka. What next? Ogenda muwa yakubiri. Olwo oli hiti nze limit. Kaka tutuuse ku level
twambadde ebifaanagana Yo stage eyo bannange. kimuba muzaako ki laba limiti za love ezibeera Sigigendanga nako njiraba. naye kati Mugende mukole photoshoot mwena mwana n'ebifaanana. Mbitegeera. relationship ebanga erirwanina kyoleeta omusajja omusanyusa mu ngeri ki are you chatty are you playful abasajja tebagala bintu biri serious alina okubanga kyomuwa mind ye eba swept away naga wow obanga omusumbuwa abakazi abali playful nga okitegeera nga kyayagala that's why omusajja aba n'omukazi waka naye nga alinayo kano ka side chick akamusumbuwa ennyo nga kalina life gye kamuwa sino sexual ne either kali chatty kabeera kamukwatirira oba kamusumbuwa nga kyayagala nagali kali kakatereke wali kabeerewo sakira tebakatwala eno just simaka kati ono wewaka okufumba simanyi kugolola kulaba nobona yambala ki engoye saati ekaddi yezi nga tosoddamu zambala simanyi biki watute juice kumaca oyo naye abaayo ebyo n'omusajja obimuliisa lwampaka abatabyagala waliwo yangamba mbu abasajja tebagala bino buto bakaka okupakinga breakfast obutogo baje emigaati era togendayo ojasulawo kati njogerera kuwa abasajja abalala nze breakfast mwagala abasajja tebagala bapakingi abasajja tebagala bafa Dori, next week abasajja tebagala bafa olimba mbu owazuukuke mukupakingidde juice ne breakfast ne fruits genda nazo talina nawagenda bbirira obudde tabulina kati natuuka time lwo bitambulidde nabiri edda lunch neyitawo breakfast neyitawo lunch netuuka lunch bwetuuka nagenda gyali emmere kati agenda okwekanga ku ssaawa 10 ng'ebintu bye bamupakingidde biri mu mmotoka ate tunyiiga abasajja obasanga oba wakatukula mu mmotoka nagamba oyagala ku fruit yako kuba kimanyi tutazaagala ne time wage okimusuula mu busuuzi kano nze mbamanyi kuwakeya like juice omanyi sometimes katenga kana akasana juice nyakuteramu amazzi nga mulimu akachungwa something like that nete mubyagala okuleka omusajja nga kise ne idea nagamanyi njala otambula n'ebyokunywa oba wamusanga akikola so tuleke bakaka kati n'ogamba bane toleeta bintu bipya mu bulamu bwa musajja toleeta bintu bipya mu bulamu bwa musajja so kolabe ebiki byalina kati byalina yongerezako kati byoba you improve tojja na lugezigezi lwo omusajja akuwasiza oze n'enkumbi 7 simanyi eno yakumaca obutegesaawo engoye ze yes ozizinze ate simanyi ezo tozimikisinga wano ekisaati simanyi biki nga tozina kubeera wano organizing you ese oluusi obulamu bwa bugonze mbyokuganizinga wakawo you don't rule it out olugezigezi olutuuka omusajja babamu n'engatto zaabwe ng'agyagala nnyo engatto saagala kuddamu kulya ng'ogyambadde kimunyiiza or you are interfering with someone's place nze nga shoes ezo sandals zange zinyanguyira kubanga nsonsekamu n'enzijamu size ez'obuvunaanyizibwa banno balina ze ebintu si byange sajja nga bali complicated ate bannange like in your mind you'll be thinking you're actually being but you are doing something yes you're being thoughtful I'm trying to change not changing nange nno n'okwebaza aba just akikola for formality mbu oleme kunyiiga naye abasajja bandibadde tebeeyanza singa omusajja ogamba webala ofumbye nnyo batono akyogera because mukazi we yafumbye emmere ennungi siziba mpisa abamu bakyogera kati nze I'm a straightforward person bwe batewoomye nkugamba n'ogamba ebuzeemu ogamba emmere ebuzeebuzeemu the cooking today is not okay tekize nga bwenkyagana ate n'ogyoyomba mbu ate naayogera bw'ate nandyogedde nti naye kiruma tekiruma okay be like webale kufumba kale kabuzeemuko katono but you know next time then cook with me if you can naye time wenja okwebaza nga emmere empoomedde
bwe batewoomye nyinza obutanyega mama nenkuwa ka thank you nga naawe okalaba kalimu amazzi nga tekavudde ku mutobo ya mutima gwange. Name complicated bad. Yeah, men are. Nze kugambye n'ebigambo bimbuza noonya ebigambo wano noonya ne questions zambuze da you're complicated like ani kati nze nkutwala mu reality. Why? Anti ogambe tuli mu reality. Si bya pretending. Naye bamwagadde sizo pretending nga tojezi. Si pretending. Mwezi kumwe ebiri. It's pretending also I'm understanding but it really hurts really. I understand. Ogambe abakazi bakuba abasajja lwaki abakazi bakuba abasajja wakyogeddeko. Usually abakazi tebakuba zi%. But usually woba omusajja omunyigisa komawo mangu simayi biki waliddewo ekyeggulo nga totuuka obanga amukuba oba omukuba. Get ready but now that is what I call care. I need to know where my man is oludde nga mbati ngaludde resa sawa China npumuddemukko anti is it but ate babagamba if you are entering a marriage or relationship the letter O you keep it out of your alphabet. Keep it out completely. Oliwa ovaawa oliddewa olifaki okola ki oli naani. Omusajja muleke mpaka wanaatuuka. But omusajja ona gosanga agamba nakubira mukazi agamba ndi ku Kevin Gardens I'm doing a shoot. Bwe nvaawo ngenda wali then after bwe naamaliza nja kuddewa. Kati osanga nga nga omukazi we waka mukwano gwe. Si mukazi we. Nga mukwano gwe nga bakyemanyiza. Ka mukwano gwe. You see, I always told people, friends, n'ofuna omukisa omukazi oba bawo oba mukazi onaaba mukwano gwo kyekiba kisinga mu bulamu. Men fear hurting their friends than their women. Kamanya no friend. That's why osanga omusajja nga alina bestie omuwala. Mukazi we tasobola kufuna buli kyayagala. Bestie abakifunako. Men care more about their best friends abawala than their women at home. Amugamba buli kimu aba free naye. Era wemba teweteeka ku minzaani na bestie wa musajja. Nti tundi akwise kitawe. Kati ate balabanga gwe stranger ku bo. Era batwala bagamba naye kati oyo atusanze ffenna. Avudde ku mulimu ogwamuleese ali mu kunonooza mbu tugenze ku movie fembi. And those people tebawoza nti babantu bebaka bonna no. They just get connected. Abafunye omuntu kati duties omukazi yandibadde aba nti wano mukazi ansumbuwa biki oba ninamu stress ewaka abigamba bestie omusajja omuwala oba omusajja. Era eyo relationship kasiteebaamu bestie eyo yo togiyingiranga. So bwentegera nti oli bestie bwentegera nti olinayo bestie w'omuwala kuleke ate era tomukolako mukwano kuba batakwagala. Ate bali bayi nti namusembeza like once in a while you come at home we cook. But besties the worst person to ask for a relationship advice is bestie. Guy yangambye tate simanyi eyamuga oyo muveeko naawe kumanyira bwebwe. Semazi omukyala wange yeekola obusolosolo naye oba agende. Ayya yajja kukola kyawo agende. Naye nange ndowooza agende alonga meeting eyewedde gwe bakugobye edda akakiiko katudde board of directors mbulamu tebasiimye okitegedde. So women tebakubwa abakazi tebakubwa basajja but abakazi balinamu ekibuli ekyo kyebateeka ku basajja era kubanga kuba of course kijja ne ssente. Kati kamine nokuba gundi bwoba bituufu kiba ki aba provokize mbu yakubye Juliet. No, that's fake false news. False news. Mbira byawonenga bibala omusajja nali manyi yakyuka ate kati what is this? False. Kamene nali mu ddwaliro. Nange social media bamututte mulwa abadde yafunye relapse naye bamutwala mu ddwaliro. Bambi musajja wattu kati batumya ambulance z'abasajja kubakuba firefighters okitegeera
kati whoever reported so that n'alowooza Nagane. Kamene tasobola lwanira mu America. Tasobola. Kamene is a sober person. By the number of recently videos Tasobola. I'm like, Tasobola. good for you. Kamene went there to relax. Cleaning a mind ye detoxification baby so tacha snapping ebyo. Are you okay? So abakazi bavoola muko naye abakazi sente zaabwe kati. And men out there have to accept omukazi waba kusinga sente okyogedde nti your manhood or your ego or whatever is ebeera mu buliri. After that you're not a man, right? What you have to do is to look for money. Oba sente zibeerawo nyingi mu family zibeerewo naye nga gw'osinga ofune ekitiibwa olwo olwokumanya ekitiibwa kyo ovimbe buli wamu. Nze kati I know this thing of like, I don't know why I believe that not all men cheat. Though they want to let people tell me all men cheat. But I know not all men cheat in my mind. So a reason for a woman, for you to live a relationship shouldn't be about cheating. Should be about something else. And I'm like, it should be about something bigger. No, but that is big. Something sensible. No, that is sensible because that's my health, first of all. Right? Men are not reckless. Maybe some. Because challenge twina. Omukazi asanga ne bawe ne condom mu motoka. N'asooka afumula enfuufu mu nnyumba ye. Naga, what the fuck? Ase muntu. Oli bamusanga n'akakebera mu kooti. Omukazi aliba olwe kooti n'amusanga n'akakebera mu butestinga bukitso ezivaako. Kati. Bakakweota. Musango ki? Cheating. Ati wefuula atakalabye naye omanye ne musajja waffe musajja wange ali cautious ku bulamu bwe bambi. Afaayo. Ekyo sooka ogumire ku ekyo sooka omuwe credit. Then ntandika okuinvestigate. Abye totawaana to investigating acho omuntu yeekuuma. Nina okumanya. You want someone to come home clean nga talina kyalina. Takulaga nti ayenda ate nekikweraliikiza noti wajja ne condom nga yasigadde mu nsawo ogamba naye gaya afaayo nekati kiki yanoonyeza kyesiina wano kyembantereeza osooka okolamu ku research awo sikuba sama sikola ki. Men cheat. Never okola 360. Men cheat because men don't cheat with emotions. That's why men don't call it cheating. They call it what? Nzize wano ku Kevin movie Sundays maybe mwana musanze we get caught in a moment. It was a situation. We got caught in a situation. Before we know it, we are cozy. Before we know it, we have had sex. Mbuga mmotoka ngamba kana kabadde kasufu naye tuli abaze tuli what naye bibaawo. That's not cheating. That's what? You are caught in a situation. And you are not looking forward. You are not looking forward to continuing that relationship. Naye maybe consequences waliwo n'okufunirayo olubuto. Ogamba olinafunirayo olubuto. Omuzannyo kabadde kwawadde okay. I think I would love to see her again. Not because you are going to date her. You are seeing her on that same mission. Ofunirayo olubuto, afune olubuto then ebyolubuto birala. We are talking about cheating, not impregnating women. Cheating, gatokwesiza condom, definitely someone's going to get pregnant. Atenga nekebeza, omwala omukebeza. Auntie, then pregnancy, jataka pregnancy. Pregnancy wezja. That's kati ebyo tebikwatako ebyo bya musajja. Nedda mukwano. What do you mean tebinkwatako? Era men know how to deal with that. That's why men usually tell their side chicks, ngamba tofuna lubuto. Nina mukwano gwange eyo. Abadde side chick omusajja for almost 7 years. Chick natukanga ayagala nga gayita ayagala. 7 years. Wow. Nenga happy side chick. Amwa buli kimu, comfortable life and everything. Bebo official side chick. Nenga ngani omukyala amanye we batamumanyi. Official tekitegeeza that bamwanjudde ewaka. Baba nyo omukyala. Official ebeera official mu bano. Bano badebo. I know. Bamanyi nti oyo official waffe. Men okufuna side chick abata mufunye nti ayagala azale. I never side chick muyige bino ebintu by the way. Omusajja okufukwana
nagamba nina omukazi but I like you atakwagala nti akufuule mukazi we akwagala for company. Wow. Ndiwa bebe olwandi wano omutwe guno mama I need a head massage kale jangu nkunyige gwina okubanga ebyo byoba nabyo oyiro wa massage oyiro empingu blindfolding ezo mukama omulimu gwa side chick sikwetumiikiriza tambulira tools you elevate yourself from a side chick but ofuna olubuto olwaki that's why amba bachawa side chick ofuna olubuto ekintu oba okivudde side chick talina kwenda. You know, you men are selfish, but now you men are selfish. We're not. We're trying to make things straight and clear. You're wasting my years, 7 years, and I'm faithful to a married man. How awkward and funny is that? And then you want me to be faithful? You have to. I provide. What are you looking at from this relationship? How selfish. Ononyanze nebyenkuwa. Si bana. That's why abasajja tebaba. Omusajja ngana ka side chick. Ngaste kamalayo nnyo. Ninga kaina bye kakola ebimusanyusa byakagenda kama mukazi wawaka bwatesoko linye ku fridge ayo kakubuze tata abudu otegeeza musako linye ku fridge osegedde togoga nzijaawo nayo manyi kankusanga oli ready chiki oye wako gama mama gundi ate ndi mukufumba kati abana mbaveeko So that's one reasons why abasajja bafuna abaside chicks okuwewulako ku mirimu oya tujanja ku steaming ako tugenda ope company mu sauna kale bedi kanyambale kyeva mutatambula na bakazi yambala put on something light light like tikizitowa nnyo ngaka kale kankambale kati okakawo you find us unattractive nogamba kanganene ne kali akatogo tiro bedi then kati ogamba wewaka simanyi tugende ku sauna to put on something like atakubuuza akalega nkaleke turn off olango bwankubidde waki one mugenda kati kale twakkiriza mugenzi omututte ku sauna kati ye tatunulira muntu yenna atunulira gwe definitely baso jagalaga wandering eyes bino bye mubamu n'afuuka bino bye mubamu eno omukazi ku date nekufuuki n'otandika ate kufuuma obanga gwe watutte mu kooti bino bye mubamu olwono weyitani ati aba ayagala obere mu mbeera nga buli ajja wooli olina kuba mukambwe newaba waitress hello welcome mwina ki yempe muleete kikibiki nga you're not supposed to be friendly. Abakazi babeera akada omusajja alabye n'omusajja ne mukazi we ageza kubbawo ekitiibwa ndaba waitress I know. Aisa kaukana yote nga kegonzi yenga kakutunulira eba kitebambala bulega nogabero dedda abakazi bwakabe bayina they can't adjust to what men want. Yaba akwagala yewa kanda bakwagala nga bwoli teweetumiikiriza kola ekyakutwala tuba kyoko onoolya ekyeggoloto kirye ebintu bwebityo obulamu bwe butyo bulina okubeera netambula. Oh my god badde nfudde enseko but nga bwogambye reality though is hard. The truth is bitter, it's very very hard naye nothing to do batebikiriza mutino abasajja bababba okubabba bati netulwana lwatibye omusajja wange oba tuba abasirufu abalowooza like that we attack fellow women wabye bat wange. Do you believe in that? Like can men be stolen? On a rare occasion. On a rare occasion? Ate abasajja teri mukazi abasajja omanya abasajja nabo basobola babbisa ssente omukazi muluma abakazi abalina ssente nga bakozesa crouching tiger okubba omusajja n'amukujjako waliwo abali aggressive n'amukujjako n'ateekamu amaanyi mangi mulimu najja naga ngenda mutwala na style nti omusajja alina ssente ze ndi mukazi we ali okay mukazi we mulungi naye alina ssente kati muwaki kyatalina and if they can be like a friend n'asooka abanga mukwano gw'omusajja n'amuyigga kikyatafuna complaints ze ziriwa yeeraliikirira ki ayagala okudda ewaka tayagala
ayagala nnyo okudda ewaka ki ekimutwala mukazi akola kikyesobola omuwugulako kikyayagala wano kyasobola ofuna n'atadda waka. That's how men are stupid. Abasajja babbibwa ayi batubba twekumako bwekumi eno olwo omuntu nomukwalira muno nga tojja kunziba omukazi wange tajja bbikiriza ajja nakukuba twala eri bbaati batubbira ddala era babba ayagadde kituufu ngaawo kale batekamu eddogo kitumpulira eddogo sibimanyi nnyo nze walaba kubukodyo wala nawe concoctions zaabwe nosigala ogenda kwanga bbaati asigadde eri nogyokusaaga nayinako omukwano gwange bonna omusajja n'omusajja mukazi nga bonna bakwano bange kati oli omuwala yabeera mu relationship n'agibeeramu as a constant naye nga mulimu abawala abajja ne bafumbamu ne bagenda ne badeetinga omusajja we ne bagenda ye abeerawo ajja bwamanya nti waliwo kati gwe bakwanye nga alirakisingamuko naye asigala communicatinga. Wow. Hi baby, good morning, you're good, I'm okay. Kale, will I see you? No. Waliwo omusajja of course nga mukazi aba emotional. Yeah. N'atuuka gayi yawasanako oli girlfriend akyaliwo n'awasaako era relationship yagendamu like 2 weeks eyo neggwawo for almost like 8 years. Eventually gayi yamaliza awasiza omukazi era ne bazaala abaana. So when you're meant to be, you're meant to be. Mulimu abawala ababeerawo n'agamba oyo agenda kuba musajja wange. The rest doesn't matter. Bali. Abagenda okujja bagenda kujja ate bajja kugenda. Kati nga ye studying omusajja n'amanya nti ono nze manye pesa lyemunyiga n'aba nga takyajjukira byonna biri ku nsi. Yaje bali. Ng'agenda kuguma. N'agamba kaŋŋume nninde musajja wange. Because men don't marry because of my biological clock. I know. Yeah, we have financial clock. Yeah, financial. Just wake up in the morning. Nkwera kumacha kuye sente zange. Nina okuba namba nali negwanyiza nga basatu. Ndoli n'ekyo. Nemba yitamu omwomu. Batandika okwesika. Mandi awo ne wabawa hawayita akansanyusiza. Abasajja basobola okukola omukolo mu wiiki emu n'akyala ewaabwe omusajja akazi n'amuteeka ewaka. Olwo yawasiza ekyo kiwedde financial omunyumiza birala. Kati abakazi ba biological simanyi bwe nkula ku 25 nkole kino simanyi nzale ku 27 nfumbire 28 omwana owokubiri ku 20 gino omusajja nga talina ssente byonna obikola. That's why abantu osobola balaba nga relationship yabwe badde y'amaanyi couples ekibiki tebannaba officializing because omusajja terannafunamu ka sente naye ng'olaba beeya. Before you know it omukazi baamutwala yafuna n'olubuto biological clock bano financial akyali ezaamusuubiza omanyi bwe naafuna sente ngenda kuwasa bwe naafuna sente njala kugulira akamotoolindako ye oli biological etambula akutunuulidde awulira embuzi byeyogera ye alirwedde awa sente najja era gamba baby I'm sorry kulekawo buli munagamba kale bali ekinene nnyo asobola okusigala ng'akulaba naye nga sigwe baawo n'asigala mukali emotional support nende mwe company spend some time together naye bw'alifuna ssente naye obamu naye obeera ne chance bw'ofuna ssente mu future osobola omulekera naye abeeramu ebiwanga baba amuwasatu bati ozisa olwaleero naye nange ekisembayo lwaki tomwagala kulabirira abaana baati nga mututukoyeza mutufudde nnyo single mothers. I don't understand you people. At least you tell me. Okay, nanga fine nanga oluusi abamu abakakyala nenya wala abasajja babagamba nti saagala mwana n'ogenda mu maaso nga manyi nja kusigaza waliwo oli alaba potential nga tamanyi nti nwadala aba potential toyagala kumuzaalamu toyagala anyway but then kize why don't you just take over? Jakuba perspectives nyingi kati ekyabaana I love kids so much. So I love people who take care. I love fathers. Yeah. Nze wensanga omusajja ne waba studio omwana we bamutwala ku ssomero he will get emotional. That's how deep I love seeing men taking care of kids. Now the bigger picture, why generally who's to blame? The woman. Single mothers. Yeah, they are the ones to blame. The woman to blame? Yes. First off, okera kumacha n'ozaala musajja
atasobola kulabirira mwana atayagala kulabirira mwana because wali ofuna omusajja interest zaali ku ggwe what you were looking at in this man byali ng'otunulya by'osobola kufunamu you didn't look out so tolabangako guy njogera naye does he talk about his kids bw'aba aboogerako essimu ye evugako n'olyanga gamba no kambateereko bagambye ayagala ki kale kanziweereze have you had that kind of conversation nga mutudde n'omusajja ndio yabadde akuba n'omanyi kawala kange bagambye ne wagamba mama wako mayi bansumbuwa wano biki kansoke nkabaweereze naye if kale tugambe essimu eyeevuze n'ogiwulya n'agamba bano nabo kati olwo agenda kufa jakubaddira ngagogamba asite biro agenda gisasula yemme ate ova ntugenda musawo nagenda kumpaneza transport kati golo kuba abikuwa ogenda oginikeri etweryo ng'ogamba yesaawa muzalire yakano olaba aziwanzi naye ate omwana so you know where the blame comes in y'abakazi mwe mulonda abasajja abatalabirira baana omusajja ne waba talina mwana osobola omumanya interest ze eri okulabirira omwana kuba gwe byonna byakuwa byonna whatever is providing for you tabiwa gwe alina kyalabirira kyayagala yeah he's looking at the legs kyaliko gwe mulamwa gwe weguli kati gwolowooza waggwe bambi nga nfuddeko nnyo biki se ekyokulabirira abaana kiddayo blame y'abakazi ennonda gye balondamu abasajja bye bazaalira abaana mwe mulina okugamba olina kwekakasa kano kange yaŋŋamba but nina olubuto ne mbuuza luliko taata waalwo yes ye nkimanyi walufunye omuyina mwali mu picture because I always tell my friends abawala me I have friends like female friends banji and we are like bomba kwano banga bawala banji era nze wajja n'oŋŋamba ati nkubuuza saala kunkubira simu ya omwana baŋŋambye simanyi mulwadde biki toginkubira era nkubuuza taata mwali mu picture mwali yakkiriza ali ish does he respond does he communicate mulimu abasajja abanyigira ddala najjaku communication ampandiikira ekibinigamba wajja kutereera ajja mumulabirira naye mulimu bano nga tagenda yakugamba saagala mwana so single motherhood abakazi then that's one then ekya single motherhood ekireeta ye ego y'abakazi because omukazi bw'olaba omukazi nga omusajja talabirira mwana nombuuza omwana naye akuba ku ssimu tya namu blocking abakazi bamanyi nti the only way you can revenge to a man blocking era baba blocking omwana true through omwana tajja kwogera naye tajja kumulaba oŋŋambye omwana sigenda kumulaba sijja kwogera naye kubanga nawasa because when you do anything what you call cheating kazi ngenda n'abaana bange ngenze nabo kale bye tioba tuviire n'abaana baffe nti kale bye ngenze takufuba totawanana kuddamu tokuba atugamba ki abaana sikuba simu soogera nabo sikola ki naye oyagala mbaweereze ssente ezaaki I need to know omanyi communication erimu omwana hi daddy hi ne waba akulimba twagala bino ne bino ne bino okay let me see what I can do I'll talk to your mom njaweereza maama wammwe the communication bino byonna singa ebyo simanyi with separated mulimu abaana if there was communication abaana tebalina basobola kubonaabona but abantu balowooza nga nkubira okubuuza ku baana alabika ayagala kudda kati olwo ate kati n'okijja ku baana era n'okizzaako olaba era kati weefudde important mu relationship tomanyi nti ekikyo kyaggwa omusajja avuga ky'abaana. That I tell my friends always, if you have omukazi omuwala girlfriend omudating omwagala baside chick bwafuna olubuto relationship gigalewo sigala na mwana bw'oba olabirira yekka. The moment wafuna olubuto mugamba omanyi nja kulabirira omwana kati energy yenna njeza ku mwana.
kati olaba amagezi g'omukazi oba tubireke n'omwana muleke nja mwerabiririra kati men are very weird by the way. Omusajja kasita omulaga ekintu nti osobola okukikola nga ataking a back seat kasita omugamba nja kukyekolera tofaayo bireke nga naye asirika ng'amanyi sijja kumenya. Omusajja nga akola grocery shopping ewaka kakati n'omugamba by the mumpe listi nabadde mbiguze kale thank you ekyo usual relax weekend naye nabadde mbiguze kati ekyo omusajja akivaamu mpola mpola taddamu kugula kintu kyonna naye ng'akuwa ssente gogenda ogula kasita omulaga nti nabikavalinze kirika kasita otandika n'ogamba abaana kiringa omusajja n'omusaba school fees z'omwana n'atazikuwa n'ozikwata n'ozisasula ataking a back agamba ye alina ssente kati taddamu sokitegezaabataki just naturamanya alina ssente kati ekyo kiri covered kanzire ku birala sokitegeza mpagira bano abakyala bakweka ssente zaabwe nga banyi school fees etuuse nakweka kasente abasajja abakazi balina okubeera mu maaso g'omusajja tolina kuba na ssente kati abo bakiyiga tolina kuba na ssente tolina ate think olina kimumanyiza bw'omulagira nti olinamuko egiramu wali tujja kubalansinga nga bwewagira luli kale olwo paka bwe ziriggwawo n'omulaga n'akasawo muwali ozitereka ozise ati waliwo yagamba mbu abamu bakola ki bwabamu beewola bwabamu beewola nekoowola awo omusajja gamba mpola nja kusasula abakazi babayomba bagamba abasajja bano batusaba nnyo sente nayoga tugenda zibawa tebazituwa lwaki temuzituwa sente zaffe ate abasajja tebeewola na ku bakazi ba corporate biki beewola ku bakazi wange alina omudaala abo bakazi simanyi alina omudaala simanyi edduuka lya raninga beewola ku abo bwana ba corporate simanyi gujja ku mwezi kati wese zigenda okujja ku mwezi zizo already nga alina ssente oluusi nkwewolera bw'oba oli ku emergency abasajja bwe baba beewolera abo kati abamubbi atanga mbagenda zinziriza naye omusajja n'atandika mubebi ku mulimu gwe basobola okukuwolayo ku ssente oyo baba mubbi abamuyaaye because of all means era amalira wa mukazi genda weewole ku mulimu buna ababbe mbu friend wo kati mufuze bami so ebyokulabirira abaana men do take care and era nze abasajja mbagamba eva ekwanija mbagamba you know the kids omukwano gwonna abazadde bo gwe baakulaga and why you love them is because of the love gye baakulaga the moment a kid comes into the picture you have to shift love gy'obadde ow'abakadde bo olina ogishiftinga n'ogiza ku baana bo that's what I tell men always nti muzadde wo akwagala nnyo because oli mwana we so bw'ozaala and because waba akwagala nnyo you give back the love woba tolina mwana the moment w'ozaalira love yonna gy'owa omuzadde gishiftinga egize ku mwana so meaning katugamba obadde ospendinga sente ewa muzaddewo kendeza at least era n'abazadde that's why wakubira n'omugamba manyi ntwala abaana ku ssomero tasobola kulemerako tyoba omwana wange abadde mulwadde agamba bambi yawonye kale eno kantetenkanye naye sooka omaliriza ekyo baba kitegeera osanga omuzadde atakitegeera abeera mbuzi definitely waliwo abazadde abasiru n'agamba oli mmini ennaku zosanga muzadde omukazi sajja muwantabani we yawasa alina omukazi n'omukubira mbu jangu ewaka balubu yavuddemu mu kisenge ogintereereza simanyi jangu olaba ennyumba yeetaaga oba onoonya abazibya olwo kati ono aba yashiftinga yagenda afuna family gy'alabirira naye so that's how we supposed to be munaye mwebale nnyo mwebalire ddala thank you so much thank you Bart